Owekitiibwa Lwanga Yiino omukulembeze w'echurch y'Orthodox njala kutegeeza taata wange mu ddiini nti gwe drone bbiri zampadde information za mirundi ebiri era gwe kyenvudde nkufuula special ne nkusindikira ekipande ku mutimbagano gwe tuyita ogw'obwenyi bw'ekitabo kye tuta Facebook ne nkutegeeza ndi munnange baako wekkuma ng'obudde bukyali olw'ensonga banoonya nnyo engeri gye bagenda okufunamu naye ng'engeri gye bagenda okufunamu teyawukanako na ya muganda wo eyawumuziddwa Father Muthwara Anthony ne Mukibiddewo Gracious ne Jonah Lwanga enfa yammwe eri bweti n'abampembe ba ISO bateekateeka okunoonya abaweereza bamwe mu church gamba ng'abooleza engoye ababafumbira basobola okuwa omuntu akwoleza engoye bazigola obutwa n'abuteeka mu gandula oba mu ngoye zo bw'abugolla gwe n'oyambala essatu oba n'oyambala egandula eyakwalula eba esiridde so enzita eyammwe egenda kuba either mu byakunywa ne mu ngoye ez'okwambala so ekyo mukitegere bulungi abasosodooti bentegeezeza muno mwe muli owekitiibwa Jonah Lwanga w'Orthodox Father Anthony Musaala w'Epode Father Deogratius Chibi luno olukalo lwenjogeddeko waliwo olukalo nasooka ofulumbaga nti olukalo lugenda kujja kati n'olukalo olubadde olujjuvu naye tekitegeeza nti bwe nalabula ne batakutta togenda kufa weegendereze era muveemu okubiri lulunga n'obudde bukyali kubanga bwe mutakikola guno omwezi gw'ogwokuna n'ogwokutaano omumpembe Ponsiyo Pilato Yoseta Basiro mutano wa Kalekyezi yefudde akagomba mu bulago kyanti tasula utakeese tegakkirira tegambuka n'otandika okukalula amaaso gy'obira nti ebinnyanja lwo yabikuliiriddeyo yabikutumye kumbe ku nsimbi zo zennyini ze zikutta ngenze maaso